beera wali owange kubanga Prime Minister w'omusaasire, Prime Minister ensimbi azirina Pulezidenti yalagira buli mwaka bwe mutuuka oluga ly'ensimbi ne muggwako ensimbi ya gavumenti yonna etakozeseddwa eddayo mu nsawo ya gavumenti. Naye kino Pulezidenti yalagira nti tezikola ki? Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ongera okubasaasira. Pulezidenti yabasaasira, bakama baffe abakulembeddwa Vice President ne Prime Minister babasaasira, naye mukkirize nyongera okutuusa eddoboozi lya mukama waffe President era n'eddoboozi lya gavumenti nti bannange kunyola okw'amaanyi gavumenti enyolerwa wamu nammwe. Njagala nange okutuusa okwange kubanga ndowooza emirundi gye nasooka okutuusa waliwo yayogeddeko wano mu Town Hall, mu Council Hall, nange nali omu ku abo abaalimu, naye ebiseera ebyo tempers zaali waggulu era amaloboozi gaali maki gaali mawanvu, naye embeera twagimanya era nze njagala nnyo okubasaasira lwange nti nsonga kitalo nnyo kitalekera. Mukkirize ne meeting eyokubiri nagirimu Prime Minister gye yayita, ate nze Prime Minister yali tannagenda wansi eyo, twaleyo ne muto wange Shafiq namusangayo nga yatuusedde ekiro, nange nenzija nga bukya ate nenzirayo olweggulo. So ensonga gye mwogerako tugimanyi nnyo nnyo nnyo. Kyova olaba nga tulina obulumi kubanga toyinza kubeera nga gwokukiikirira President mu kitundu nekifuna enjega bweti. So ffe nakubadde tuyinza okuba nga sitwali directly affected, naye ate mummwe nze ninamu abange bayitirivu nnyo nnyo nga RCC wa Kampala. Nze ndi mwana wa Kampala, nkulidde mu Kampala, nzaliddwa mu Kampala, mbadde mu Kampala, ndi mubeera mu Kampala. So wansi awo ninawo abantu bayitirivu nnyo. Kyemuwulidde kkojjanga avuddeyo n'ayogera wano n'abalala bangi. Nabadde ensonga eno nga kuba tambudde nnyo ne ttiimu eno ne mwami Kabanda ono, tambudde nnyo ne security, ttiimu ya security ne KCCA, abasatu abo abalina disks ez'enjawulo n'endala z'empulidde nzibaddemu. Naye ennaku zino ndowooza ebintu bibadde bingi nebeera nga mbadde mu nkwataganye. Naye okutandika ne leero kuba nalwiro twali tuyitayo kitebe, nayongedde okwongera ate okwenyigira mu nsonga yammwe. Nze nagitambiza dda nakuba tetunnatuuka wano, ngibaddemu ennaku zino okuva luli lwe twaliyo ku Lwokubiri. So ngiriko ate nga tugiriko nnyo nnyo. Lesiti zino bwe ziremedde kubanga wenatuukiridde aba security bambuulidde nti lesiti ezimu baalina lisiti ennene 3. Lesiti kuliko abantu bayitirivu, lesiti zonna nga toyinza kukwatako lisiti emu ate n'oleka lisiti endala n'oleka lisiti endala. Nga bw'okwata emu n'ogenda n'eyo abasigala ebweru ng'ate oba oli awo be bannyini nsonga bennyini bakola ki? Webali bayitirivu. So ne bagamba nti obutasukka wiiki eno oba wiiki ejja mubenga mumaliriza lisiti nakimunawadde order security. Kubanga temu ya security lisiti zonna yazikutte. Ne tubagamba nti muharmonizinge lisiti zonna 3. Bwe munaabanga mwetaaga manpower, nayogedde na bano ne bagamba nti bwe banaabanga beetaaga manpower ngenda kubatuuza ewange mu boardroom yange babeere awo bwe ziraba zeesanga basiraka kiro. Lwaki agamba nti teziddayo? Kubanga akimanyi nti abantu bano balina obulumi. Ensimbi bwe ziddayo okuddamu okuvaayo kiba kizibu. So njagala okubakakasa nti esente zammwe 20 billion weziri tezikwata. Katubeera nga ffe tubadde tulina obuzibu tugenda kubumalawo, ffe ffennyini ngenda kulembera tulinawo obuzibu. Era njagala kulembera tugende wa mukama wange Minisita wa Kampala, tugende wa Prime Minister ensonga yammwe, Finance Minister ensonga yammwe, omwezi guno
okukwako ensonga yammwe ng'evudde mu ddiini. Ekyo nkize kyogedde ng'omukiisa wa pulezidenti mu Kampala. Tuyinza kubeera abantu teri atamanyi nti abantu ba Kampala batuusibwako omukomi. Nze njagala okugamba nabadde ne mukyala wange n'alaba bino bye twabaddemu ewa minisita. Negamba naye Hajji, abantu batte bawa ssente zaabwe. Nange ne nfiirira nga ddala nfiiriza. So njagala okukakasa nti ensonga teri wa president, ensonga tebadde wa prime minister, ensonga ebadde naffe lisiti ze twakola ki? Naye tugenda gigonjoola. Mu wiiki emu tugenda kuba nga tumaze okugonjoola lisiti zino zonna. Ali kulagira ono ali mwayogedde dda, yazaalibwa wano, akulidde wano, asomedde wano, pulezidenti n'agawa omulimu wano gwetukwatibwako ensonga eno. Ali starting next week beera mu ofiisi yange olwetugenda shuwa nti otudde ne Kabanda, otudde ne Sekitto, tuyinza kubeera nga tulowooza mu kaseera tebe twalika mutaka. Pulezidenti kabiri katukoze. Njagala okukakasa nti esitizino kubanga waliwo abaataddemu bamubeera nga bali 15. Kamubeere 15. Waakiri tumanye nti 15 zino ze zigenda okugabana biliyoni 90. Era akakasa nti oli bw'abanga teyakwatibwako njegeero tagenda kufuna ku ssente zino. Njagala lisiti pulezidenti nakoze ne bagamba nti bagitimbe buli omu alabe nti ddala ono yaani. Naye njagala tujja kujja tubagambe nti ono yafunye ssente, ono yafunye ssente. Ne bw'abanga yayitiddemu tujja kuzimuggyako. Bamaama saagala kuddamu bye boogedde, mubadde bamaama, nze manyi nze saagalira ddala kunfukaamirira ddala bamaama bano. N'omukyala wange muga nti apaana lekaleka naawe. Naye ali bagambye nti shaali. Era muga nti oyagala kunzibako kati. Naye ntegedde nti ddala bafukamidde balina ensonga ddala ey'omuggundu. Bamaama njagala okukakasa ne bataata ne batoba nga bali wano nti ensonga yammwe egenda kuggwa. Muli babbeeyi kubanga musasula omusolo gwa gavumenti. Pulezidenti wassa gye muli akakasiza ddala nnyo. Ate nga tukimanyi bulungi nti abasuubuzi muli balungi, mubadde musasula emisolo, musasula income tax, musasula payers in all, musasula import duty, musasula infrastructure levy, musasula licenses, musasula buli kimu kyonna. Naye tekitegeeza nti babadde tubabaliiko nga RCC bw'alambisa ensonga ze wabaddewo obumulumulu kubamu abo ababalwanyisa indirectly ate nga namwe mbadde temukimanyi. Naye kakasa nti omwenkanya obeera wamugenda kumufuna. So nze mbeebaza mwebale kuba mirembe, mbeebaza musigale nga mukyagikuumye, musigale nga mukyali bakkakkamu, tugenda kuwangula. Mu mwezi gumu omukulu atubadde ultimatum, watabawo kiremye, essente zammwe mugenda kubanga muzifunye. Tubasaba obutaddamu kwekalakaasa wadde okulaba ku geeti y'omuntu, wadde okulaba ku ofiisi ey'omukulembeze yenna. Nange wano ku ofiisi nga tugenda kudda wendi nnyo, tewali bizibu bwonna kuba nfunye essuubi nti ssente zammwe tukasuka mwezi ogwo nga tuwadde mugenda kubanga muzifunye.